Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde. Ofudde olwaziza n'okusoomozebwa okulala. Asobola tutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nina Kanso Hassan Nsubuga, President wa Buganda First. Tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero agenda kukubuuza. Kanso buuza abantu. Sebo neyanziza nnyo abatulaba ku mukutu gwaffe guno mbalamusizza nnyo era nembeebaza okwekuumirako. Obudde bwonna MS Media mwebale kutwekuumirako. Abatulaba okwetoola ensi yonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatugoberera mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu baagala essimu yange naye essimu yange nzize njigaba wano ate ne woba otuukiridde MS essimu yeebeerako okwo ogyeko eyange gyengaba wano n'entambula naye yeebeerako era bw'omutuukirira n'omunyonyola bulungi kikyo neetaaza kubanga siri mwangu wa kumala gatuukako ng'era pulezidenti kati ne gyengaba wano ebeera ya switchboard bakuteekako buteesi bagamba linda akaddakiika 6 oba okube wajjajja okuba ku switchboard bakola bati bakuyunga buyunzi ku jjajja olina okugumiikirizaamu kuba kukyaliko abalala jjajja nakkiriza bakuyungeko bati bakuyungako kati nawe wokikola kati gyengaba wano ennamba eba ya switchboard era abantu bantuukirira ate kati gonsanzeewo abantu bantuukirira bannamawulire bantuukirira kuba bannamawulire be bampa naddala ebyo ebifa mu bantu abakulembeze bannange oluusi batya president tunamugamba tutya naye manyi president wa America yali John F. Kennedy. Bannamawulire bambuuza nti naye mu America wano singa bakugamba okujjawo ebintu bisatu parliament ojewo parliament ojewo cabinet ne media naga nti parliament ne cabinet bivaawo n'ensigaza media kubanga amawulire gasobola okundaga ekinnya mu luguudo minisita kyasobola okuzibira mukama wange mu luguudo lulungi nnyo era ovugira ddala kakeeka tewali buzibu kubanga ye tasobola kubulya ki kubanga akuuma omulimu gwe naye ow'amawulire yajja kikulaga nga bwe kiri kitegedde si gwe omusasula akola mulimu gwe ng'ow'amawulire so media ebeera nkulu nnyo n'olwekyo tubeebaza nnyo abamawulire okutuwa omukisa guno abafunye ebizibu tubasaasirako abalwaziza abafiiriddwa n'ensonga endala ezibasoomooza tubakwasa Mukama Katonda abagumye bafuna ebirungi bye mufunye nammwe tubayozaayoza Vice President wange wagweta Masaka Mwami Ssemuju Alan Lawrence akomawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno Ssebo yakutumidde nnyo ali mu Ireland eyo so akomawo nga 10 mukulu Ssemuju ate era nga ssentebe w'eggombolola y'Ebukulula addako abantu b'Ebukulula mumulabire ddala tugenda kulonkinga Ebukulula nga 15 omwezi guno gwennyini ogwa Desemba so n'olwekyo mukulu yakutumidde naye abali mu nsi yonna mukulu Timothy oli awo ettake njagala okutegeeza abantu ba Buganda First abakulembeze mwenna nti omukolo gw'Ebukulula mwenna gubakwatako n'abantu mwenna aba Buganda n'ensi yonna abagala okutuwa t-shirt tuzeetaaga abagala okutuwa amafuta tugenda kutambula tugeetaaga MS agenda kubeera abaweereza butereevu okuvaawa musajjawo era leero mbadde Luweere eyo naye kumpi sinze ndabye ntuuse so nibotekako gawiiki gajja Luweere wano kitegeeza embeera si nnungi nnyo mukulu Timothy ali awo ettake mukulu Byalugaba Thomas ali mu ggwanga erya Austria eyo ali mu Austria Austria na Australia zanjawulo ensi ezo zanjawulo bbiri so tubeebaza nnyo mukulu Kagolo ali mu ggwanga erya Switzerland naawe tukulamusaako Vice President wange mukulu Annington Sebagala ali Bungereza ali Bungereza gyakolera emirimu gye naye agenda kubajja twegatteko so twetaaga ebikozesebwa nga Buganda First t-shirts n'ebirala ebigenda naddala okukola mu launch eyaawa ey'e Masaka Vice President waffe naye tujja kumwaniriza ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe tujja beerayo nga 10 naye tusobole okubeera nga tumwaniriza owagweta Masaka mukulu Ssemuju Lawrence so tubatumirako mwenna abakunzi baffe mukulu Kaddwe Mukono
yadde akutumirako nangamba nti musajja wange munnamusize naga nti buli katekayo wano mbeera nkalaba yasembayo omukyala ye Mama Debula Sembatya ye Minister of Obuvunanyizibwa ku bya finance. Kasayija weeyo. Ye Kasayija wa Buganda First. Kasayija wa Buganda First. So naye tumutumirako nnyo mukyala Maureen Nancy Kombi ali kansala waffe ate era nga yakulembera abakyala mu Buganda First. Ali buyikweyo ne tiimu yo executive yo natubatumirako neera mwenna ne tubakunga abantu ba Buganda mwenna mujje Masaka nga 15. Entebe neyo mutajja bangi kubanga twetaaga abantu batono. So abantu abajja okugenda wali mu VIP launch bajja kuba balondemu. Gawe mumanye ebintu bya airport. So naye nga ebukulula mwena tubeetaaga. Ate mutuwe kamwanyi tulabe ng'ensonga zitambula. Enamba yange eri 0702939623. Enamba ya switchboard bw'okubako ojja kunfuna. Olina okulinda muko. Olinda muko oba okubyeko. Nembeera nga nkola ki? Nga bakubuuliza kiki weetaaga naye osobola n'okufuna omukisa nosanga ate nze kennyini nga kwendi nga bw'okuba ejja direct ewange so n'olwekyo munoonye bingi ebitambula mu nsi yonna. Trump ali ku Basomali abaga nti ensi yammwe mwagidibaga ne muddukira wano ngenda kubazaayo ewammwe temumala okwonoona amawanga gammwe ne mulowooza nti Amerika yekiddukiro ky'aboonoonyi. Yaga nti ffe Amerika twalwana ne tutereeza ensi yaffe tetwagitereza nti mwe mujje muddukire wano. Mutuufu muwagire mulina okuddayo ewammwe kyekiri kye twali twogera nti bano abalowooza nti we beekalakaasa ensi n'etabanguka nti bafunamu tebafunamu kubanga era mujja kuwunzika nga bannayuganda mubasindise mawanga amalala batandika okubonaabona. Kwa Trump abagamba mbazaayo ewammwe Abasomali n'abalala Afghanistan nabo yatandise okubatikka nabo abazaayo n'abalala. Sibe banalaba nga kiwedde kubanga yakazaayo kati tannaba kuweza mwaka gweza mu January ennaku z'omwezi 2 naye yakazaayo abagwira abali eyo mu mitwalo 5. Omwaka tegunnawera kati ekisanja 5 abatisse n'abazza amawanga gaabwe abalala n'abakasuka n'emawanga gye mulimu abagambye nti afe tetuddayo olw'ebizibu bye tulina n'abawereka kubanga kuwereka naye agamba nti Costa-Rica eyo mulinayo ekifo ekisobola okuntera babunzibunzi waliwo ne wano baayagala okuleeta era sawa yonna bajje nti Uganda muli muti eyo jajja namuga nti awo tusobola okutuleetera kati ate ensonga yenensi gyeye nsi kyeno eya president omuyaga Venezuela yeyimiridde gavumenti ya Venezuela sawa yonna ne bwe twogerera kati singa bakugamba nti gavumenti yaabwe evunikiddwa tosobola kuwakana kubanga Trump alumina ogwengulu Trump yafulumiza statement wiki eno yennyini andowooza ennaku nga 2 emabega n'agamba nti ekizibu kya Venezuela ye Nicolas Maduro president waayo waayo tewali kizibu kirala. So naga nti ekizibu ekyo tulina okukinogera eddagala mu bwangu nti bwe tunajjawo Nicolas Maduro mu nsi ya Venezuela tujja kuba tutudde ku bubinja bw'abayaga bungi kubanga yabuwa amaanyi okukola emirimu gyabo mu nsi ezo zeetooloddewo. So olutalo lw'amaanyi kyemanyi nti Nicolas Maduro tasobola kumalako mwaka gujja nga kwali bw'amalako guno omwaka kuba guno obwedde guweddeko naye tasobola kumalako gujja kubanga ebyombo byonna amaato gonna amalwanyi Trump yamaze dde okugeetoolooza ensi ya Venezuela. Ye kye yeekwasa bubinja bw'abatujju era agamba seetaaga na kwebuuza ku Parliament oba ku Congress ya America olw'ensonga ndi mu kulwanyisa batujju ebyo ndibiraba oluvannyuma ensi yaffe eri mu katyabaga. Balita balumba waabwe aba Venezuela anti abalumba waabwe naye agamba nti enjaga yonna Nicolas Maduro ne banne n'obubinja gye bati egwera mu America kati nereetera Abamerika bangi okutabuka emitwe amalwaliro ne gajjula gavumenti ya America nesasanya nyingi nnyo ku bantu abakozesa enjaga. Kati national drug enforcement agency yekola mulimu gyeri naye ekola naye agamba nti kwegamba teyina maanyi gamala olw'ensonga nti amawanga mangi awo kubanga eri mawanga kati eyo national bagita batya drug enforcement agency eri mawanga nga Venezuela, Mexico, Colombia, Haiti kati amawanga gonna gabayaga
Okitegedde akabinja kabayaga kasinga ne government kaina sente era bogende Haiti yes mu kibuga Port-au-Prince kati eya Haiti kati abafuga bayaga okuva president wa Haiti lwe bamutemula president wa Haiti era bayaga bamutemula oba byali era bayaga be bamutemula tegeza yali ayagala ku yali alinya mirimu gya kakati obuso obuto bwetolodde waawo bungi nenga abasajja basinga obugaggawo sente bazifuna muki munjaga kati obubinjo obwo bwabayaga bw'osalawo okubulwanyisa busobola okulemesa okubeera president kyobola nti abajja kuba president abasinga obungi bubakaka okukolagana nabo kubanga Venezuela mwaka guno gwennyini obubinja bwabayaga bwalumba amakomero Venezuela ne buta abasibe bonna Yolumba nga kigobo ogirabe oba luzira ne abasibe bonna ne babata kati nga n'amagye ga gavumenti gasobola kulwanagana na bubinjo yes so bwina sente nyingi bwe buzifuga bwina sente bwina enforcement even ndowooza bupulesinga ne baminister mu gavumenti yes batambulira ku ntuliza so ekyo kikulaga nti mu 1993 eyali Saabayaga Pablo Escobar yatemulwa naye ekwegamba ekikwekweta ekyamutemula kyetabwamu ennyonyi 500 Tiza bali bamunoonya naye ennyonyi zinoonya omuntu ogwo muyaga 10,000 ennwanyi yalina sente ezitogerekeka mu kabinja kakasinalo wakatero ke yali akulembe kati nga America ekiri wakati in fact kubanga era ne Escobar okumutta Colombia nti yali tayagala president wa Colombia kumukwata kumuweereza mu America kuba America kye yali eyagala nti mumukwata olw'ensonga nti mu kinaana yavuganya kuba MP era nawangula akalo Escobar ng'omubaka wa parliament tikiza amanyi yali agayina n'abantu gali mangi kubanga Escobar mu myaka gy'ekinaana nga gigwakaawo 85 86 yalangirirwako mu nsi yonna ng'omumenyi w'amateeka asinga obugagga ku nsi kuno omumenyi w'amateeka Forbes magazine omumenyi w'amateeka ngana sente ze zimu kuba bagamba zaidi zimanyiddwa na wizi kubanga mu biseera ebyo baali baga nti ebyobugagga byali biwalirirwamu obuwumbi bwa dola za Amerika 6 mu biseera ebyo mu kinaana ng'omumenyi w'amateeka asinga obugagga yonna kakati dola ndowooza wano yalinga oba ku sente mmeka nga 3 kubanga naffe wano sente zaali kyalina omuzinzi ate dola yali ezitowa nnyo kitegeeza omusajja ddala amaanyi yali agayina so amaanyi gaali g'amaanyi nnyo kubanga yazimba ebisawo by'omupiira Mexico bingi kati America bamuttira ki musajja baamutta kubanga era kwali kutambuza njaga nga bamulanga kutambuza kubanga bwe yavuganya kubaka wa parliament America negamba nti wadde Escobar avudde mu nsiko n'ayingira ebyobufuzi naye era tumwetaaga America emwetaaga okuva Mexico kakati ekifo ky'obubaka wa parliament n'akisuulawo n'addayo mu njaga ngaga nti sobola kubeera wewe n'abeera mu byobufuzi America kyangu nnyo okuinfluencinga gavumenti ya Mexico n'enkwata n'enkola ki n'empeereza mu America kye yali tayagala kwe kuddayo kubanga amaanyi ge yayina gaali mayitirivu sente abamukiririza baali bangi n'abantu ba bulijjo abaali bamwagala baali bangi kubanga sente ze yafunanga ng'azimbira obolaba nti mu mannya ge yali yeeyita amangi yali yeeyita erinnya erimu ku mannya ge yali yeeyita ya Paisa Robin Hood. Paisa Robin Hood ayogerwako mu ngero z'Abangereza ng'eyali omusajja omubbi kungwa ng'abba ebyobugagga ku bagagga naye nga wamala okubibba ku bagagga ng'abitwala mu katanga weeyo ng'abigabira abaavu mutuufu yali mutuufu nyira ne tumufuna wano mbeera mu kakati ne Pablo yayitanga erinnya eryo lwaki nti bwe yafunanga sente mu njaga ng'ayamba abanaku nga bazimbira amayumba nga baterawo zi bizinesi yes kati nga kizibu nnyo n'okumunoonya okumufuna kati America kubanga abantu balinga bamwetaaga nnyo nga kizibu nnyo okugamba ogende wa Matiya n'agamba nti ali wano nga ne waba ali mu nnyumba ye tasobola kubanga yali ayamba omuntu wawa yes ne America n'etakyagala era mu 93 bwamala okutemulwa ebyafaayo biraga mu ggwanga erya Mexico nti abantu abaziika Pablo Escobar baali tebalabwangako ku lumbe lwonna mu ggwanga erya Mexico omuyaga omumenyi w'amateeka kumayita nakyo kiteeko anti omumenyi w'amateeka okuziikibwa abantu kubanga okutebeza kulaga nti baali basukka 2.2
abajja okuziika mutenda mwesatu baali tebalabwangako mu ggwanga erya Mexico naye nga batemutemule mumenyi w'amateeka era yali mumenyi w'amateeka naye yali teyeega so kati obubinja bw'abayaga obwo bungi obuzze bubeerawo era ne bagundi bennyini ne ba Escobar bwe yafa banja bajja beeyubula baguzimani ba El Chapo Guzman n'abalala obubinja bubadde bungi nnyo so America yeekwasa okubeera n'obubinja bw'abayaga era bapulezidenti bangi America ababeerako ku nsi ezo America ebateekako nnyo akazito mwezo zi Mexico okulaba nti bakolegana n'ekibinja ekyo ekya Drug Enforcement Agency ekitongole ekyo okulaba nti kirwanyisa obubinja bw'abatujju naye tekibusobola kubanga bulina amaanyi mayitirivu bulina ssente empitirivu ojja kusanga nti paalamenti y'e Mexico nga buli mubaka kumpi aliyo abayaga bamuteekamu ssente ali sponsored nga ne pulezidenti yennyini kubanga bw'owangula akalulu nga toli sponsored n'abayaga bakuba gavumenti yo basobola ogisuula nga te bakozesa paalamenti yo yennyini n'ekugjamu obwesige n'ekugwa kubanga bali baba baabwe lwaki emirimu gino egy'obumenyi bw'amateeka gye gisinga okubeera mu ssente nawulira mbu manyi China okugoba enjaga nti abaana abachina baalinga batalaafiya nga bamuwa enjaga ne bamugamba bw'ogituusa ezo miliyoni 8 eza dola oba miliyoni namba eya dola nga tagikwatanga nako bagamba either okufiira mu transit wakati nga ntwala enjaga eno oba okugituusa abamu ne bafa wala ne bagituusa ne bagaggawala tubirabyeko ne wano wenyini e Uganda abatambuzanga sigala kyoyo gwe batambuza supermarket abasijja nga bagagga bazibu nnyo mu jjinjawo mbw abantu bagagga ejjinja eyo waliyo omuvubuka nga bamuyita Baby yali alina emyaka 21 naye nga ebiseera ebyo yali IGP yali Jeno Katumba Wamala naye Baby oyo yatambuzanga supermarket abaana awe ejjinja bakola ssente nnyingi nga bakutikka ka supermarket ebiseera ebyo waliwo buno obumotoka bayita bukyaliwo naye kati bukadde tebukyajja nnyo kale tebukyajja naye kati babusikizanga buno bufiruda buwisho naye nga 10 eyo ng'akuganga agikuwanga mpya nakugamba nkutikka supermarket kasita omutuuse e Kampala ng'emmotoka ogitwala naye wano mu transit okutuusa emaali awo wali okulya n'okwombesewa kati ye yalinga mbega nga ye yagenda asagula amakubo okugulirira abasirikale kola yavuganga nga ye yakulembera okubalaga wano wali bwe wati aba wano twalemereddwa okukanya nabo muyiye engeri gye mugenda okuyita waliwe bakanyanga nabo byewanga ssente abaana bagenda kuyisawo emaali era bali ne bakolawo ekikwekweto naye nga kiringa kya kiguumaazi kakati olutalo lwali lw'amaanyi Baby baamutira ku myaka 21 naye nga mugaggamuze naye masasi ge gaamulya naye nga omu ku baana be yali akozesa be baamulyamu olwo ne bamuwaayo ali mu motoka bweti ne bweti ne bamutta naye yali w'amaanyi nnyo abasinga awo aba special abaana bonna bavuga special ssente baazijja wa Baby kubanga yavuganga nga bwafunayo emmotoka nga gyagiwa omwana ng'agira ovuga nga addayo ku mulimu gwe guli okakana ogenda ogiraba oti omwaka gafunyeyo emmotoka nnya yeebuliza aliwa omwana wa special nga gwe bw'ovuga supermarket n'ofunayo special ng'ogiwanze ng'ongamba gira ovuga ng'oddayo bakutuma omulimu omulala jjukira buli mulimu ogufunako emmotoka kasita ogugusa gwe kasompa ka supermarket ako nenkavuga nenkatuusa e Kampala naye ng'okatuusa e Kampala liyinza okkulira nga si kyangu naye nga yate supermarket yalinga wa bbeeyi nga yateekanga mu ssente kuba jjukira ongambye eyiye yalinga ekola patrol magenda alimu ssente nnyingi nnyo kubanga jjukira ebintu ebyo oba togenda bisolooza tebagenda bisoloozaako musolo okusiza bikukusi kati okusiza ebintu bya bukadde 5 obiyingiza wano tebiriiko musolo bogenda obisuubuza ogenda bibasuubuza nabo ku ssente entono ate nga gwe ofuna nnyo naye nga gavumenti ekola ki nga yo tefuna gavumenti tesaawo gundi ezo tefuna kati weba tefuna nga gwe emisolo gavumenti gye yandifunye ate gwe ogirya buli muntu omu okitegeera n'abapoliisi bagaggawala nnyo abakkirizanga okolegana n'oyo omwana oyinza obutakkiriza kolagana naye waliwo abaagaananga ate nti waliwo abaagaananga so ebintu bwe biti eby'obumenyi bw'amateeka naddala okukusa ebintu birimu era bw'otunuulya Guinea Bissau
eno gye bawambye government navuga nti emyaka 30 egiyise tebabeeranga na president asobola kulembera bisanja bibiri abasinga tebamalako embalu Sisoko no gwenyini gwe twogerako teyamalako kisanja ekisanja tumubalanga atakimaze okuba teyawaddeyo obuyinza era teyakimaze naye ne gwe yaddira mu bigere era n'ekyo ekimu naye teyamalako ekisanja olw'ensonga nti akalulu embalu bwe yakawangula Electoral Commission bwe kulangirira mu ggwanga erya Guinea Bissau konti ensukulumu esooka n'ekona mu stamp mu ebyo Electoral Commission byerangirira ate ne bamala babitwala ne mu parliament era nayo nebikakasa n'olyokolayira naye egyo emitendera gyonna teyagirinda Sisoko yafunayo akabinja k'abajasi nekamutwala wali ku lubalaza ne bafunayo omulamuzi awo n'amukubisa ebirayiro kati oli president yali ayagala okumuya obuyinza ng'ekisanja tekinnaggwako ono kasayamala okuba ebirayiro oli yava bubi mu ntebe n'atambula n'agateeka kati nkyakola muki kubanga oli amaze okulayira ate olwedde yawangudde obuyinza n'abuta kati naye bw'atyo yabufuna mu ngeri yakiyita mu lujja kakati lwaki nti ensene ya Guinea Bissau lwaki eyina ebizibu ebyo nti eyitibwamu nnyo enjaga irimu obubinja bw'abayaga bungi bajjeno bangi benyigira mu bumenyi bw'amateeka obw'enjaga okugikusa era nayo ng'egenda mu America ne ku lukalu lwa Bulaya China ne bakugwana n'enjaga anti kati amateeka ne mu America makakali naye era bagiyingiza Trump yagezaawo kanzimba ekisenge ku Mexico byonna tebikoze anulule eri Mexico wali omuyaga Mexico Colombia Panama bwe bityo kwigamba bingi ensi ezo Panama zonna nsi z'abayaga kakati ogenda n'otuuka ekiseera nti nazo okuvuganya kuba president yennyini olwedde abadde omu kubakukusa enjaga okitegedde kakati kyangu nnyo okukolegana buli obubinja ng'atudde mu ntebe jjukira kati atudde mu ntebe ennene eyowa president kati kyangu nnyo okubutaatira okitegedde kubanga Escobar mu gyekinaana bamala okumugamba nti America emwetaaga amaze ovuganya mu kalulu awangudde yakolegana ne president wa Mexico n'amugamba nti munteeke wano mu kooti za Mexico ngenda kukkiriza emisango naye nezimbire n'ekkomera mwe bagenda okunsibira era emisango n'agikiriza ne bamuwa ekiweereza myaka egi neyezimbira n'ekkomera erirye okwewala America kati America bateeka kazito gavumenti ya Mexico emuweeyo n'atoloka mu kkomera kubeera yali asobola oditolokamu olw'ensonga yali alyesi nga kyangu nnyo okukolaki okulitolokamu ennyumba eyo gye wezimbidde oba omanyi buli muwaka wosobola okuyitira omanyi nze nzikiriza nti etudde education film era bazanye firimu ya Escobar nga balaga nti Escobar yalina ebyobugagga bingi bye yaleka ne ssente ze yaleka naye nga tebamanyi wa weziri byali biyitirivu byali biyitirivu Escobanka bakagizanya America jojjuza balaga yafuna ssente nyingi mu kukukusa bamuzanyeemu firimu mpitirivu yafuna ssente nyingi mu kukukusa enjaga but ebyobugagga bye bingi biri eyo abasinga tebamanyi gye biri naye ate byali yambye abantu ba bulijjo so yafuna ssente nyingi mu kukukusa enjaga so obumenyi bw'amateeka obufaanana bwe butyo bulimu ssente nyingi bufiiramu abantu bangi naye bulimu ssente nyingi Katonda bwakuyamba kati nga ongambye aba supermarket abo bwakuyamba n'okuguza omulimu ate bwofuna kachikumi obudde obwo mu ongambye mwaka ki wakati wa 2 gumu ne 2.5 awo era bebi we bamuti kachikumi akapyo kamanyi saawa eno ndowooza ebiseera ebyo kagulanga miliyoni nga 12 akapya naye kati miliyoni 12 ez'ebiseera ebyo zaali mpitirivu oyogedde bulungi miliyoni nga 5 oba 7 kubanga sente yali dola yokka yali ekyali ndowooza mu 2,000 naye kati eri mu 3,600 okitegeera kakati tugendagenda ku nsonga y'akalulu ake Uganda waliwo ebigambibwa nti abantu singa gundi talangiriro waliwo okutya ne buli onawadde mu sawuna nga abantu bali mu kunyumya eyo mboozi abagwanya ebigambo byayogera bannange eggwanga ayinza olikyankalanya biki naye okutya kuno bw'okulabawo kuba abantu bagamba nti ebigambo ebyo bye yayogera e Masaka singa yakima nti bagenda mulangirira alinga alina pulaani B abantu baba magezi ki tebiina lugendo tebiina era amawanga mangi wano ku lukalu lwa Afirika Trump gakyankalanyize nnyo okugalaga nti ewaabwe teri butebenkevu omuli Nigeria ne South Africa yennyini
kubanga agamba bacherupe South Africa la maposa balisa akakanja era abo yabadde agayogera kuba Somalia okubagoba yaga nti njagala mbagobe wano ndeterewo bacherupe bananga bali South Africa la maposa babonyabonyeze amaposa yagano kwatagana Trump tebakwatagana tugende kusoma kakati anti kyenkujengezaho kugamba nti Trump akulaga nti Uganda erina obutebenkevu obumala security yayo eri gulugulu olw'ensonga nti Uganda ndowooza mu East Africa wano yemu ku nsi ezisinga okubaamu eddembe n'ebyokwerinda ebinywevu nti omukulembeze akulembera yes towulirayo nti ate eno ate kino era ekiro ekikeseza olwaleero mu America President Kagame ne President Tshisekedi babadde mu White House nga bateeka omukono ku ndagaano ey'emirembe jjukira nti aba M23 abali e Congo Tshisekedi agamba nti Kagame yabawe ebyokulwanyisa bavunike gavumenti ne sente so okugugulana kubadde kw'amaanyi okutuusa Trump yabayise era ekiro ekikeseza olwaleero batadde omukono ku kiwandiiko naye nga ndabanga kibadde kyakiyita mu lujja kye kyamazima tekirina kubanga kati singa ekiwandiiko kibadde n'omulamwa n'aba M23 bennyini baalikiikiriddwa kubanga Kagame azze abeegaana tebakiikiriddwa naye Kagame azze abeegaana ngaga nti nzaabo balwana byabo kakati ndagaano ki ey'emirembe gyemu era bwe banaddamu ne basitulemu kuba olw'ensonga nti amasaza nga North Kivu ago gaasalwako dda ga M23 erya amasaza gwe twogerako manene twali twogera juzi ku Sudan ntwogera ku kitundu ky'eddafu dafu ekubyamu Uganda emirundi 2 n'ekitundu dafu yoka lwaki bagitongoza ng'ensi basigale ewaabwe era bo beekutulako ne beetongoza abaddagala egikubisaamu emirundi nga 2 n'ekitundu kubanga ekitundu ekyo ekyeddafu kirina square miles ndowooza emitwalo nga 5 so kati ffe tuli mitwalo 23 so kati ekikubisaamu emirundi nga 2 n'ekitundu obunene kakati dafu gundi eno North Kivu eno mu Congo olaba nti ekitundu aba M23 mwe bali kumpi nsi namba kubanga Congo nsi nene Congo ekubisaamu Uganda emirundi ng'ena Congo kakati abasajja gye bali wanene nnyo era Tshisekedi tasalayo omusolo bagusolooze basoloza buli kimu era mu kibuga Goma ekibuga Goma kyekibuga ekikulu ekisaze eri North Kivu bebakola buli kimu kyonna bebasolooza buli kimu kitambula kinawadde era ne gundi gye yeewogomye Kabila naye wadde bamusaliye emisango gy'okusibwa obulamu bwe bwonna n'okuwanikibwa kalabba eri Kinshasa gavumenti ya Kinshasa ya Tshisekedi teyina maanyi gasobola kumukimayo nekati nze ndabanga Congo okujjako nga baganye nti tulangirize UN nerangiriza ensi zino ne basala n'empenda naye kitali ekira bijja sigala bwe bityo olw'ensonga nti ne Trump byolaba byali mu kugezaako okukola kwegamba makwekansaamu Trump gaakola naye ng'akimanyi bulungi kubanga abazungu be basinze okubba ebyobugagga e Congo era titusobola kuvaawo kubanga ensi erimu ebyobugagga kizibu nnyo walaba Ukraine wano nga Trump agamba gundi Zelensky tisayininga wano ebyobugagga byo tubitwale tulyoke tukuwa ebyokulwanyisa tusobola kuwa mundu zaffe ku bwereere naga naye mala nakkiriza era naddayo mu White House nateekako omukono ebyobugagga bigende naye America esobole okutaasa Ukraine so kakati nti ebyobugagga bwebiri era kyekibakayanya nene eddafu byolaba e Sudan mafuta golodi kubanga ekitundu kiri ekyeddafu ddagalo kyeyatwala kijjudde zaabu omuyitirivu era ayita wali ekyadi n'agenda bamutwala tebayinza butamutwala ate kati ddagala ebyokulwanyisa abijjawo okumuwa drones biki emundu na biki bamutwala okitegedde so tesobola kati kutereera ate eddagalo tasobola kati kukkaanya nani ne Burhan okitegeera era ekyamazima nti kati ensi zeekutudde ekyo kyawedde bagenda kugugulana babeerawo emyaka mingi ddagala afe n'abalala bagende mu maaso okutuusa dafu weerifuuka ensi nga we walaba ekyali ku South Sudan kubanga era olutalo galanga lwe yatandika ne banne lwalwanibwa emyaka miyitirivu okutuuka lwe bagikutulamu
kubanga gundi yatuuka n'alwana ne kana akabinja ka Rapid Support Forces ke kasinga ennyo okutirimbula abaddugavu mu South Sudan, mu kitundu ekyo ki South Sudan. Era akabinja ako ke kaviirako ne Bashir okumuyisaako ekibaluwa kibakuntumya ekyaliko kati ICC kyemwetaazi. South Sudan yo terina buzibu kitya tengamba nti yo teri mu bubinja bw'abalwanyi naye eringa failed state kuba nayo kati erimu gavumenti bbiri kubanga amasaza agamu ng'eri yeeyijongole n'awalala Salva Kiir tasobola kulinnyayo abalwani bali Riek Machar be bali era bye bafuga Riek Machar yafuga yawaayo ebiragiro bifaanagana ne Sudan y'Esouth bifaanagana tewali njawo okitegeera so kakati ensi nayo ebeera failed state tetuuka ku classic failed omanye ebintu bibiri byanjawo waliwo kye bayita classic failed state nga bw'olaba Libya eri classic kubanga eyo yo kati tosobola na kumanya biriyo n'ebikolebwa tosobola kubitegeera kubanga ne gavumenti UN gyemanye ye Tripoli efuga kawugire eringa mu Kampala yokka ebitundu ebirala byonna ebinene bali abayekera babyega ebeera classic failed state nga bw'olaba Yemen nti Yemen bahusi be bafuga be bali mu kibuga ekikulu sana be bakola buli kimu Yemen UN ensi gyemanyi efugireyo ku mwalo UN gyemanyi nti be bafuga naye ku mwalo kawugiro ke bafuga kati ensi ebeera classic failed state naye kati Sudan lwaki yo failed state olw'ensonga nti egamba ne Riek waliyo ne kooti basolo ekibuga ekikulu Darfur mu bufunzi gundi ekibuga ekikulu Juba Salva Kiir gavumenti ye ekikola ki kyobola ntugibala nti erimu classic erimu failed state not classic so tugende ku kino so kakati kuteeka wembeera kakati ekyawano kizibu olw'ensonga kye kiri kye nabagamba nti Bobi Wine ekyo kyayagala tasobola kukikola talina busobozi bukikola ye ng'omuntu kubanga ebiseera ebisinga ensi gy'ozolaba beekalakaasa gende Mali gende Burkina Faso gende Guinea Conakry tubadde tubalaba beekalakaasa ng'ensi zivuunikibwa ne Niger wano okitegedde ng'ensi zivuunikibwa ne wano juzi mu Gabon wa Ali Bongo ng'ensi zivuunikibwa nga abantu bakoze ki beekalakaasizza naye kiba kikulaga nti lwaki bannamagye bavuunika ebiseera ebisinga babeerawo bannamagye nga bali mabega w'abantu wano nga be babapika ngeri gye mugenda okutambulamu amapeesa be baba baganyiga eri nga tomanyi kiri mabega kuba kati abakulemberamu okwekalakaasa Sudan tomanyi na gye bali kati tomanyi gye bali amanya gabwe tegoogerwa nako okitegedde amanya agoogerwako Sudan gali abiri gaddagalo na Burhan bibalwanira gavumenti kakati kikulaga nti wabeerawo abali emabega bakabunganje babeerawo abaseesa ne kakati wano bw'otunuulira ebyokwerinda bya Uganda n'ebyobufuzi nga bwe bitambula olabira ddala nga ne bano abaliwo abali mu kuvuganya nga nawo bennyini bateekeddwawo obuteekebwa kuvuganya yabataddewo yabawa buli kimu so tebasobola kukupa capacity tosobola capacity tosobola kugifuna kubanga ebyokwerinda by'eggwanga biri mu mikono gya muntu omu yasalawo ekikolebwa kugwe candidate yogenda okutambulira abakuuma yabakuwa buli kimu kike ya kikontrol nga kiri mu control kakati kizibu nnyo Bobi Wine okugenda emagere wali oba nasinzira makereka buli nanga kakati fenna tugende tweyiwe ku nguudo kuki hawo ugenda kusindika ya tiwali edobozi liwulirwa ne bwe linaawulirwa ni agenda okuligondera omanyi ensi ezifaanana nga Uganda zensi oli gy'asobola oga nti wadde embeera si nnungi nnyo naye nsobola okubaako byenkola ne mbaako kyennyingiza tugamba nga oli akuteereddewo embeera esobola okukusobozesa ne tukeera n'oga nti kati ngenda Mbalala ngenda Mbalala nina omuntu gwe ngenda okujja ku interview ng'Embalala nga tolina kiwera ki njagala okulabula naddala emikutu gy'amawulire muleke okukyamuukirira mu kiseera kino mugenda kunzika ng'emikutu mingi giggaddwa ba YouTube bangi bagenda kubasiba kuti amagye yakomyewo nagira balonze ne kiyama
chairman gwe balonze yabadde akulira ebyamateeka mu kooti eyo yeyeka abaddemu ng'amanya amateeka mu eyo kooti era kati ye chairman yabadde awabula nga yawabula chairman nti kino kiteeka yeriri kino tekiriyo kati ye be balonze bonna bonna be bataddeko bonna bannamateeka naye oli brigadier general ye Kachungula yeki kati ye chairman wa kooti so ekooti eyo kati etuuka ku mutendera gwa high court okusinziira kunongozera parliament yayisa kati bagibalanga kooti enkulu okitegeera so kakati njagala bannamawulire abakola emikutu gy'amawulire muleme kukyamuukirira mbalaba nga mukyamuukirira naye njagala mukimanye nti amawulire gasobola okutabangula eggwanga tukirabye si wano wokka naye amawulire kwegamba okukyamuukirira kwe muteeka mu bantu kino ne mulaga oli w'amaanyi asobola okukola kino asobola era nalabye munnamateeka wa UCC ng'agamba nti ekisooka UCC yagamba nti internet bagenda kugijjako ekyo kyo kya bulijjo batatugamba naye ne baga nti mmwe naye kino simanyi bagenda kikola naye baga nti abayina Facebook nga mwebala etteeka likuba jjajja yajjawo Facebook kakati mwe nga muzikozesa ne mukozesa VPN naye ne mukozesa bubi emitimbagano bagenda nammwe kola ki kubakwata ti mwenna babalondoola naye kyenjagala mumanye nti mwabayina emikutu naddala egya Facebook bagenda kubavunaana mu kooti ey'amagye abavunaana okuvujjirira obutujju gino gy'emisango gye basobola okubavunaana mwe bannamawulire okuvujjirira obutujju okubuwagira okusaponsalinga obutujju ng'okozesa amawulire kubanga ekyo kisoboka tukirabye nnyo nti n'abayeekera ababeera mu nsiko kati ng'abaana baye mu twensi baabagala nnyo amawulire bakubira baabagala nnyo mawulire okulaga nti nabo weebali mawulire ya balance bwe bankubira bamaze okunekenenya nti sisobola kubalyamu nyenda ne mbajjako interview bulungi nnyo tebaba na buzibu kubanga baagala amawulire ng'anyumya emboozi ng'agamba nti abayeekera oba ndowooza bali Congo yagendanga okubajjangako interview naye bamuyita lwakuna interview bagikola Sunday yamugamba sulako muweyo hoteli tuli wane nagala tuka nga tebaliyo ne batandika omutambuza emirundi nga okulaba nti ate abayino kigumira kubanga yeetaaga eggulire eryo aye naye bamwetaaga ate ne sente abazeetaaga baba bajja kuwa baba balina akasente kaba kayitirivu nnyo ne bali banyokola mulimu nga wamawulire sente bakuweera ddala kakati era ojja kusanga nga bwe baba bagambye nti MS jangu mu bibira by'eggoma nga bagenda okusaponsalinga ennyonyi yo ogenda kutambula otya ebyokwerinda bye babitunuulira bw'otuuka ku booda ogenda kutandikira woteri kimu ogenda okusula bagikuuma butiri naawe bakakasa nti ogenda kubeera safe gavuga okuva eno n'eno naye nze ngenda kubeerawo nti awo wakati so ekyo oba olina okuba nga okyeteekera naye kyenjagala obagamba nti wano tewasobola kubeerawo okwekalakaasa kusuula gavumenti wano mu Uganda okusinziira ku system eriwo tekisoboka era saagala ekyo mukirowooze nako okuleka okubakwata abaana b'abandi babamalire mu makomera kubanga abaana abatwala mu kooti y'amagye kati temulina kyaggamba nti mbateeke musibire kati basobola n'okukukyusa ne bakujja mu kooti eno eya bulijjo musibu ni kooti ne bakutwala eri emakindi toyina kubanga kooti eri kati weeri mu mateeka weri mateeka n'abagiriko basobola okusalira ekibonerezo mu mateeka ne bakusala genda omala obulamu bwo bwonna kubanga Supreme Court bwe yali ejjawo kooti eno yaga teyina na buyinza busobola kusalira muntu kuvunaana muntu musango gwa butujju wadde okumusalira ekibonerezo okitegeera naye kati ebuyina era tukachungula wali amateeka jagataputa naye omusaba omugambe nsaba kukidde okitwala mu kooti etaputa sematika etapute akukkiriza obaagaane nga wola abaguma bwakola wano ku Besigye so naye ng'ate ekigenda okubeera ekyenjawulo ku kooti maasho nti ye esobola okuzanya emizannyo gyayo okusinga zino sivo tugambe wali emizannyo giba mingi olw'ensonga nti eri baliyo bakomanda baduumirayo asobola omugaa tukachungula n'amugaa nti gwe jangu wano n'atuuka wali n'akubaza n'agaa nti oyo mwesi togeza n'omuwa bbeeri mumulimandinge bulimandizi buli wajja muwe emyezi eneeta yes so abavubuka mwabagenda okujja nga mulowooza nti mugenda kukyamuukirira mu ekalakaasi Bobi Wine agenda bakozesa bukozesa abakozese yafunemu yakoleki yagende mu bibye naye wano okulowooza nti wasobola okubeerawo okwekalakasa gavumenti neegwa
ekyo tekiriwo nabagamba ekisoboka wano bibentu ebintu bibiri wasobola okubeerawo kuwano naye ng'ate ali mu buyinza yennyini President Museveni nga yagiteeseteese singa mugirabawo era mujja kulaba n'abagiri nga bwe twakirabye Guinea Bissau nti embalu Sisoko yennyini yateeseteese ku eyamuwambye kitegedde ne bamuwamba naye ng'abateeseteese yo yennyini ali mu buyinza era natulukandika n'okubira amasimu abamawulire MS Media nti kandi eno bampambye naye banzikiriza ngende nfuna obuda mu sene omwambe ng'akuba essimu akubira abamawulire gapacho kakati ekyo kyenkugamba nti wano tekisoboka ebintu bibiri byenjogeddeko either nga ku ng'ate bali mu buyinza bagiteeseteese ekyokubiri nga jajja twogedde naye bwogezi ensi n'agita kubanga ekyo tulina okukikola ekyo nja kukiremerako olw'ensonga nti bwe kitaabeere wano wano tugenda kumala emyaka emirala mingi nga tetufunye buyinza bukyuka mu mirembe tujja kufuna ku oli agireese afugeyo emyaka 2 oba 3 amagye agawummule ateeketeeke okulonda era afuge okitegedde nga talina buyinza gwa bugjeeko kubanga kubwejja katugeze nti Jeno Muhoozi awambye gavumenti parliament navunika gavumenti parliament nagiwera semateeka n'amugoba asobola okugamba nti bannaye kanfugeyo emyaka 4 oba 3 tubage semateeka omupya tuteeketeeke okulonda okuki okupya nga bwalabye Doumbouya bwe yakoze ne Jeno Muhoozi waba awambye balabirako we bali sigamba nti bipya ajja kuba alina byalabirako agirina kubanga nawulirako nali mpuliddeko nti Captain Traore agenda kujjako wano naye wabyakomawo nti yali agenda kukyalako wano ono yakawamba obuyinza Burkina Faso naye kyenjagala okugamba nti sikuriputi eno eyabagoyite mali agiina era ebigenda maaso abiraba eki emali teri bantu ewabagoyita anti nabagamba nti sisitimu eriwo akalulu kaba kakigumansi nemwe abaliwo muba muyina abali mu gavumenti bafunamu n'aba-opposition bafunamu kubanga kati gundi kye yakoze Tundu Lissu Tanzania kwabadde kumira mwoyo ngeko kemiresa naga nti ebifo bya parliament bye tubadde tulina ofuna na biki byonna ne project byonna katubifiirwe ekyo si kyangu wano bana abalina omululu nga balwana kugenda mu iPod bavaabira akasente bafune kitegeeza walina okubeerawo sacrifice olina kyolina okusate kubanga ne yajja bwatyo bwe yali alina byeyerekereza yali asobola okugenda mu parliament ne gavumenti yenyewe kubanga ali avunyeyo n'omubaka era gundi yamwegayirya Ssemwogere namugamba nti ajangu tugende ku ludda oluvuganya gavumenti namugamba nedda nekiyonga namugamba nti olayira biki ebyo biveeko kiyonga ali asobola okulayira n'ayingira parliament lwaki yamugamba so olina byolina okwerekereza negye yali ayingira yagamba ekiriyo yasobola okufuna buli kyayagala kubanga leka nkubuulire mu nsi yonna abantu abakawangula entalo ez'omunda ze tuyita civil war ne baziwangula bali babiri bokka jajja ne Fidel Castro Cuba ekyo genda okisomeko mu byafaayo so entalo ez'omunda si nyangu nti osinzidde Luweero n'ovunika gavumenti eri e Kampala akati olowooza nti ogenda kujja mu bubadi bwo buno ekirala osooka n'olowooza nti bwe naakunga abantu beekalakaase abali Mwankole Mwakyoli Mulango abali mu Teeso abali e Busoga bananneegattako anti kati olwo gavumenti bogenda givunika otya kubanga kyobulira nti bw'oba owulira gye bazze bavunika gavumenti oze obiraba ku mawulire gwogoberera nnyo emikutu gy'ensi yonna ng'olaba bakugamba egindi beekalakaasi kumpi regioni zonna bagamba kumpi ebibuga byonna biweddeyo buli wamu abantu bali mu kwekalakaasi kakati buli kanyomero k'ensi kabeeramu abeekalakaasi okitegeera naye wonaga nti mujja kwekalakasa wano e Kampala wano okubazikiza kitwala eddakiika command center nkugambye omuyekere yalwana olutalo wano e Luweero mayiro 3 n'avunika gavumenti eri e Kampala ne gavumenti y'Obote baye yali ennafu yalina ssente omusajja kati atalina ssente obudde bwakuvunika gavumenti omusajja yalinga alya muwogo akuvunika naye abantu baamuyambako yayina amanyi g'abantu yayina abantu abamuyambako ng'ekisooka abantu bakkiriza
okugamba nti government y'Obote embi. Abantu baali banyiivu naddala wano mu Buganda yakozesa advantage eyo. Obote awaŋŋangusizza Muteesa afiiridde Bungereza. Kakati ng'olaba nti bingi Amin yazze state research batandise okuwamba abantu ate n'Obote yennyini n'atandika okuwamba abantu tukijjukira wano Kayindo Tafiire yabyogerako eyo nti olumu ffe twayambalanga n'engoye z'amagi. Ne wabaawo ebintu bye tukola awo nga kwegamba abantu bongere okwenyiwa ki gavumenti ate bye tosobola kubijjawo mu kulwanagana konna okwekiyekera bibeeramu. So entalo ez'omunda zibayita civil war. Kizibu nnyo abantu abasinga basinziira bweru koni alwanidde wano b'emyaka emeka. Naye gurupu ya jjajja mu gy'ekinaana yali malirivu. Ate n'abantu be yalwanira mu kuba jjajja singa yatwala olutalo Mwankole bandi mugambye wano ffe tulwanira ki. Yagenda awantu we yali amanyi nti balina obusungu. Okitegedde? Kati abasajja abantu balina script ya jjajja. Ate obusungu buno obusungu n'abukozesa n'akwata obuyinza. Kati saawa eno omuntu ojja kumusanga wali erubaga nti anze ndi ku mudaala gwange ogw'ennyaanya nze jjajja muyinako obusungu. Ntunda ennyaanya n'embeera n'abaana bange n'endabirira abaana bange. Obusungu tebuliiwo. Tebuliiwo. Akamotoka kange n'amafuta n'engenda mu nnimiro n'envayo n'emmere abaana n'embaweerera. Kati gw'oli mubaka paalamenti ng'omugamba nti anti mu ddwaliro teri ddagala nga nti gwe nneenya. Kati gwe nakulonda ogenda okole ki? Gwe lwaki tonwanirira n'enfuna eddagala mu ddwaliro? Abajjajja baali baavu mu gy'ekinaana. Kyokka bano abali ku opposition ndaba tebbo balina kusema. Bagagga bavundu. Bagagga bavundu. Gwe osobola okubeeramu eyo life eyo ey'obugombe. Noga nti osobola okugyaho gavumenti. Jjajja yameketanga muwogo n'asiiba mu muwogo n'amumeketa n'asi. Okwekalakaasa. Tokusobola kubanga omwana yo bajjajiyo. Kati apartment yo giwazima. Ejja kuyiika. Ne jjajja teyalina. Ssenyonyo omugabe kati va wali oje n'obugombe bw'oyiye emmotoka bwe zimala oyingira paalamenti okkirire wali mu kisenyi. Ssenyonyo tosobola. Kabe Kyagulanyi. Ani g'ogenda otwala yanti kyengamba. Kyagulanyi ogenda kumugjawo Emagere omutwale wa. Omugabe ndi yingira wali ekasanga temmundu evuga. Bayiwe amakage. Tosobola. Bano bali ku kiguumaaza bamuwanga kivumbi. Nali ndaba emboozi ya Vijje Maka omugerezi wa firimu ng'agamba esooka Museveni yita mubanja ti alina omuwa yakimuwa basinkana Museveni nga bavijje balinga 19 ne bogerezeganya Museveni n'abagamba mukola mirimu ki ne bamubuulira n'abagamba kummwe n'abanyumiza embeera gye baayitamu nti ekisooka twali twasoma twalinako abalekawo emirimu gyabwe nga Besigye kituufu yalekawo mulimu e Nairobi najja ng'alya muwogo bwebagadde okulya ng'ogyeko bakitafu abayingira mu nsiko nga balimi naye mulimu abaleka emirimu gyabwe egy'ekikugu yatuuka n'obaga nti bwe bayagalanga okulya ku nnyama eddiba ly'ente eryo banyikanga ne ligonda ne basikaasikako kye basseeko lye bafumba ne balya n'abanyumiza embeera y'okusoomoozebwa kwe baayitamu n'abagamba ffe twagiyitamu emyaka egyo teyabanyumiza kubanga n'egyemabega Museveni mufulo nasa luddawo eyo kutandika dda mu gy'ekinaana mu gy'ensanvu eyo kinaana muka n'abagamba kummwe abali wane 19 ani yali akoze omulimu gwe gumu ogwo gwakola n'afuna okusoomoozebwa nga ffe ku twafuna n'asigala nga kyagukola n'abagamba nti mwagala mukole omulimu olwaliro mu kutandika olwaleero ekyamufune amagoba ate nga mangi era Maaka ye yagamba bwe yavaawo yagamba nkola ki njogerera firimu n'ateeka obudde mu kwogerera firimu ekibanga kyetamulimu gwe akasoma nawo abantu firimu ne bagigula ne bamuwa sente kyekyo kyova olaba nti naawe kati wakiyiga nti bwe tujja wano ebiseera ebisinga ngenda n'enjogera oba nina kyenjogedde ku America nogaa nti awo walayika kyoba kyali bwe kiti nga naawe ogoberera ebigenda mu maaso lwaki omulimu gwe oguwa obudde onoonyereze omuntu atandika olwaleero nkyayagala maguba bwekiri ate ng'ayagala mangi ekyo tekisoboka ojja kumusanga oli akutte kamera ye bw'ati alina omukutu olw'okuba nzize n'emmotoka y'ebbeeyi ngitadde wali naga nti kansa ono mba mulaba emyaka 10 tulimu gyegimu avuga ati emmotoka eyo nga nze sigirina kakati ekyo kyekizibu naye byenkola by'okola naye ye gyempise gy'oyise olugendo lwaffe bwe tuluteeka ku mizaani lufaanagana yes kubanga twakiraba wano ku Malcolm X munnamawulire yali amubuuza kasitoola ako katukaje eddakiika emu munnamawulire abuuza Malcolm X nga ggwe bw'oyinza okumubuuza mu America amubuuza nti naye Malcolm
oli muddugavu nange ndi muddugavu naye obukyayi n'obusungu bw'olina ku beeru nga bungi nnyo okusinga obwange nga ffenna tuli baddugavu kakati kyekiri ekyabavijja kituukira ddala ku kino baluka munamuga nti bye tuyiseemu tebifaanagana nze naawe wadde ffenna tuli baddugavu obayinako obukyayi nange mbayinako naye lwaki obwange bungi kuba byempiseemu gwe si byogiseemu namugamba bina kya mukaaga ntudde mu kiraasi omusomesa omuzungu najja nga abuuza oyagala kubeera kinjagala kubeera dokita ate gwe njagala kubeera kino ate gwe njagala kubeera ingini bwatuuka kunze nanga Maluko oyagala kubeera kino nemuga nti njagala kuba munnamateeka mpolereza abantu abanyigirizibwa naddala wano mu Amerika naddala ffe abaddugavu namuga nti Maluko munaawe abaddugavu mulina kuyoola kasasiro okugenda kwera ku nguudo kati ebyoyogera tebisoboka kumu abaddugavu musomesa yagamba akusomesa ate fayiro zange zikwata bukwasa era yazikwata kusoma kwe kwako natandika okugenda nabeera nga yeesomesa bwesomesa naga nti ekyakomaawo taata wange emmotoka n'emutomera abazungu bennyini nga bebamusse bwe bamala okumutta maama wange n'agenda okubanja yinsuwa kubanga abazungu babeera n'ensuwa ezo okuga nti mutuliyirire kuba taata waffe bba wange yafa accident maama we ne bamugamba nti tetujja kuwadde 10 kubanga bbawo yetta bwesi omuntu gwe baatomera motoka ngemutono ne bongera okukula naga nti bakomaawo nze ku myaka 13 gye nalina nga nze mukulu ewaka maama wange abazungu ne bajja ne bamutwala ne bamuteeka mu butabika weeyo nga bagamba nti yafuna ekikyamu ku mutwe olw'okuba nti bawe yafa n'afuna ekizibu ku bwongo ne bamutwala mu kkomera nga nze mu busosoze obwo obungi umyaka 13 nga nze nina okunoonyeza baganda bange ekyokulya nze nina okubasomesa nze nina okulaba nti embeera yonna eya wakati nze taata nze maama ku myaka 10 yali mutuufu n'olwekyo sisobola kubaagala kati mbaagale kwoki wadde tuli baddugavu nze naawe tulina obusungu bye tuyiseemu byanjawulo okitegedde kakati jjajja bye yayitamu nammwe obulamu lakizaleze mulimu muzimbye nga bogazi apartment zammwe zijja kuyiika zijja kola ki kati Bobi Wine walaba bano Besigye nga bamuga nti yazimba simanya ikotoli nabagamba kakati babaga nti ikotoli yomolo yange mujiyiwe mukere ncha mujiyiwe amaje gakera wala okitegedde onna obadosinze okubera ngo twabona ko nolwekyo wano ebyokuvunika gavumenti wano tebikola ki ebisoka because abali mu opposition bagagga nnyo okusinga n'abali bali comfortable nnyo n'okuzinga abali mu gavumenti ate nga ne sente zaabwe tezigatta emisaala gyabwe n'obudde bwe babaddeko era otera okuwulira nga NRM beemulugunya ti naye lwaki aba opposition ate jjajja bawe ebifo ebisavu ate n'alekawo fe abakoleredde ki abakoleredde ekibiina kubanga aba opposition kati jjajja abakuumiddemu eyo embeera nti tebasobola kubaako kye bakola olw'ensonga we bali comfortable nnyo n'okusinga abali muki abali mu gavumenti n'olwekyo wano ebyokuvuunika gavumenti ebisoboka nga twekalakasa ate tetubyagala kubanga bitabangudde ensi emirembe ne giggwaawo kati twagala eggwanga lyaffe libeere n'emirembe abantu mugende mulonde mubeere mita 20 okulonda gundi polling station weeri abantu balonde buli amala okulonda akalulu bamaze okukabala kagenze mulinde ebivudde muki mukulonda naye ebivudde mu kulonda musinge kwesiba ku bantu wano wammanga kansala chairman wero C5 ne MP naye ebya president wali kigenda kukyuka we biri era we biriba okutuusa nga tumaze okutula ne jjajja ne tumugaa nti kakati blanka cheke yino teekako bye weetaaga ogende lwaki tulowummule awatali ekyo mumala budde wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero tugenda koma wano tujja kutandikira awo producer ngaaseka ki akuuma atakumira mpeera wangalenyo producer